Yes, mugamutya abalabi ba Uganda mu Kamoli nabo tukomyeyo n'amawulire amala tubeera tubatuusako biki ebifa mu entertainment industry ya Uganda. Olunaku lwa leero Sirula tukuleetedde biki ebitambula mu ggwanga era Steve Rema Namakula is the topic of the day. Buli omu bw'otambula ku street boogera ku Rema Namakula, naye nga olunaku lwa leero tukuleetedde enteekateeka ya mwana muwala gwe bayita Rema Namakula kw'ossa ne boyfriend we gwe bayita Hamuza. Nga Rema yagamba nti tofa kuba n'ab'obupale yakuba busemyekuzo buseruwale nawe kityo. Rema Namakula yafunye Rich Boy nga Rich Boy Hamuza amukoledde ebintu ebyenjawulo. Twogerera wano tuli mu kuteekateeka embaga oba Rema ne muganzi bali mugezaako okubeera nga bateekateeka embaga egenda okubirawo olunaku lwa 1 November ng'embaga eno abagiyimiddemu omutwe abagyomyemu omutwe ye mugaga ow'ekibuga gwe bayita Kirumira kw'ossa n'omuvubuka omuto Embula Kalevu ate nga y'omu ku bagaga ab'e Kampala gwe bayita Kirumira. Embaga ya Rema egenda kubeera ya byafaayo ova ku zino ez'aba Bobi Wine ze baleeta embalasi ne betolola kibuga Kampala. Chameleone yaleeta ennyonyi ne baflyinga waggulu okuva e Seguku ne bagenda e Mutungo. Embaga ya Rema egenda kubeera total different yabebe kutebeerangawoko naye ya Rema egenda kubeera total different ng'embaga ya Rema bagiteekateeka egenda kubeera ku mazzi agenda kubeera ku beach banaabanga baseezeeya ku maato banaabanga bakola ebintu ebyenjawulo kwegamba egenda kubeera ku boat cruise. So yemu ku mbaga ezigenda okubeera mu byafaayo ebya Uganda ng'ovulese ya Chameleone kuba nti yaleeta ennyonyi ovudde ku ya Bobi Wine kubanga batolooza embarasi ekibuga Kampala. Tewali mbaga tewali muntu mulala Kampala yali akoledde ku mbaga ku mazzi. So family ya Rema ne family ya mwana mulezi kubayita Hamza Doctor bali muteekateeka embaga egenda kubeera ku mazzi. Setumanyiwa oba ku luguudo ki bagiyita ku luguudo lw'amazzi si luguudo oba bagenda kubeera ku bichi ki oba ku nnyanja ki tetunnamanyi bagenda gikolera ku Indian Ocean oba bagenda kugiteeka kuleka ekyogo baleke Victoria tetunnamanya naye nga ekiriwo nti Rema Namakula ne muganzi bateekateeka embaga egenda okubeera ku 1 November egenda kubeera ku mazzi. Wano nno omusajja mukulu gwe bayita Eddie Kenzo empale zimulebera asagala adda wano nawali. So byebyo ebifa ku Rema ne muganzi we. Embaga tugirinze ebintu bamaze ddo bigula abantu babawadde cards. So tulinze bulinzi 1 November embaga tugenda kugikolera ku mazzi bwe batugambye. Webala kwekumira ku Uganda mu Kamoli omukutu gwaffe gukyasinza okubeera omuganzi gwe ate nabakugwegattako ngamba kugambya ekintu kimu beera nga osubscribinga ku eno channel yaffe tubeere nga tukutuusaako ebintu ebyenjawulo. Of course till next time tubaagala nnyo follow us on Facebook, Twitter, Instagram Tambi Jimuzo ge mmanya tewali muweerezaawo mulala. Bye for now.